Kati njagala olaba omusajja ono yattibwa. Naye ebigambo byaleka ayogedde ampuliriza essaawa zino zennyini olunaku olwaleero n'olunaku olw'eggulo bye twalabye. Saagala olowooze nti ebigambo bino omusajja abyogera atamidde, wabula yakuba tooki eby'omu maaso n'abiraba. Essaawa zino nkwegayiridde nnyo, njagala owulize akatambi kano owulire ebigambo bino. Ogenda kutya nti mu nsi mbeeramu abantu baprofeti abalengera mu maaso, naye ng'ebiseera ebisinga babasajja bano babawa ssente ne bagenda okwogera ebigambo ebituufu ebiyamba ensi. Kati sigenda kulandazza, sooka olabe ebigambo bino biwulirize, nkwegayiridde tukomewo nkubuulira ensonga. Mpuuga avudde Mmenga wonna yayagala dde obukulu, yeesiba mu Masaka ne woogitemamu agifiiramu, yagiremesa ne mu Kasambidde. Mpuuga has bigger ambitions. Sijja kwewuunya nga one day one time Baserwajja okwota be mwateeka mu Nuupu bajja yita mu Parliament ne budget ennene ze balina bakoludinga, ogenda owulira nga Bobi Wine bamuvuunise bebba nga bamugjeeko. Musibe waaga abiri nze mbabuulira, muyinza oba temunjagala naye mbabuulire tulina okukola ki? Okuwulira. Musajja abadde mu Parliament ebisanja 3 nga looya nga wakolako ne Mmengo, akkiriza omuntu political novice amufuge, aba ne kyabala, aba ne kyakola ki? Kati Abanuupu tebaatunulako eyo yonna kubanga anga yaabwe yonna eri directed to Museveni. They could not use other eyes to sense ani atuyingiddemu. Kati mwe muli baana muto temumanyi we babba pate, naye we mbabuulirye kati Abanuupu mwawedde ddala mmye. Obukulu omusajja yabugabye, yabuwadde abasajja abajja obuzimu pate, nga bulijjo balina ambition za leadership. Abo Bampuuga baayagala ddofuga. Kino nkubuulira, mugenda balaba aba MOP, mujjukira bannabbiira Naggayi Besigye ye yabaleetanga naye nga tebamuwulira. Mugenda tuuka mulabe engeri gye bagenda okwagala n'okugjawo Bobi Wine pate eyo bajeddize. Ensobi eryemu nti omuntu aliroko awagira n'omutima gumu, wabula omuntu w'obutaayitaayi mwegendereze nnyo. Bampuuga mubeegendereze. Nambooze yabagamba nti nzize mu Nuupu naye kadi yange ya DP mpummuze. Ekitegeeza balina core values ku DP, just bukulembeze bwa Mao, kuba yayitayinza bawa bifo ebyo kyekyabaleetera okunyigagana ne Mao mu mubiwawadde. Mwali mugenderedde nti Nuupu bantu batono abamanyi manifesto yammwe, mwe muli alternative in business, bino bya career building. Kati Mpuuga mumutadde mu position negotiating ku level endala gye baali bamulemesa nedda. Basegona mugenda gaba kosasi, temuyina alternative. Bano be muleese basajja bayaaye nnyo. Mpuuga eyava mu DP n'akola Suubi ajja akyuka gwe omutrustinga otya ku yiyo pate empya weyalekerawo indigenous pate gyawagidde ova mu buto. Mwenna mukimanyi nti ekintu oba wakiwagira kuva mu buto kizibu okuvaamu. Era bw'osanga omwana wa Express FC wa Express, muwagizi wa Everton nze kuva dda ndi wa Barcelona era ndibeera wa Barcelona naye batukuba emipiira 9. Kakati mwe mujja wa Odeste erowooza nti bano abasajja abakulidde mu DP nga bava mu Yanga Democrat UID ne babeguluminga ne bagenda mu DP senior ne bafuna ebifo ne babeera mu Parliament nga tebabawanga ku bifo ebyo. Mwe mukwata mutya pate yammwe empya ne mugiwa ba Cam join lately. Abaana b'oligino bali mu makomera, bano babaali babalebya Parliament tebabakwata. Mwera mu bwongo temutegeera. Njagala mumbuulire ebbanga lye mugeegayiridde bata abantu Nuupu mbabalire balooya be muyina. Mumbuulire Sseggona yali akoze difayiro, Mpuuga yakolayo ko difayiro y'okuta abantu. Bawoza buwoza ku Facebook, free our people, but they don't go to court. Kale genda babigaane bugaanyi nga bwe tumanyi, affe tumanye ti
wano kali amagwa naye okuva lwe yava mu musango gwa politics ya sirikala linda soya lingini bana abantu bayuza nenga temukitegeera bana mwe chovola ba movement ya mwenagano jega tako muwa abantu nga babadde nenjala kati Aisha Kabanda Museveni gwe yawako ne kubwala sisi mwina position kije muwadde singo bwa RCC bwa Kampala bwaba yefuula n'avaawo namana ayingira mu pate ya mu last minute what makes you think nti tajja kwefuula nga Lukwago yesimbyewo mwefudisi mwino mmanya ba politician aina level watu kakati ebyokulonda byawedde mwe babalese kiringa woteeka akasenge joyi wechayi ngoyagala nnyo omujaja n'amaja bwotuka okunywa bino ebikicho bitera wakasenge jano jamu eno chai awunya obulungi nga toyetaze kutawana na biri bikicha kati yemwe bikicha mwavudde mu kalulu ebikicha balino bijjamu ne basengejja ne mwasengejjeza baki nkwezenge abana bajja sente za mama mbabanyi muwanga kivumbi oyo gwola bakatonda yamuwa annyonnyola n'ekifunzo kyange ekituufu semuju yabagambye banna tuwenga nga tuli opposition nfuna nti obululu 15 tebalina nsonyi tebaswala oyagala kujjako Museveni ate n'owagira bakandidate ba Museveni ng'ate nabo basala busazi ddiiro laba Anita Amonga abadde mu FDC ate katoyo go trustinga owaffe nolekawo owuwo n'ogaba maama wange yantama kangende ndi ewa step mother gwe emmere ya mama wo neekutama no trusting ya step mother is it possible jukira abantu noppe mwatandika nabo bajjukire mpuuga tebaaliko Nambozi teyaliko y'omu ku baali badiisinga Bobi Wine nakati bamudiisinga naye balina omukuba tactically kubanga teri kizibu nga kubeera opposition leader nga ate obuli bweru wa pate kino kyekyalemesa Besigye but it is very difficult to trust someone with a big budget like 3 billion emmotoka obudde gwe tobuyina nti ate omufu. Yes, nkulamusezaako nnyo oli ku Yugi Updates kosinza okubanga otuwuliriza gwagala tweyunga kukirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga otweyungako ddala bulungi nnyo jjajjayo kiri bye yayagula bitandise otuukirira ndowooza naawe obiraba nga tannafa ayina ebigambo bye yayogera bye tulaba bijja bituukirira gwe mukwano gwange ali eyampuliriza simanyi oba gwe engeri gye tubirabamu naawe gy'obirabamu naye gwe jangu mu comment section oli n'ombuulira mbaagala nnyo mubale kwekuumira ku Yugi Updates TV